Olutalo lw'abafuutu soja n'abakulembeze ba Nuupu. Wali owuliddeko ku lutalo lwa Secret Service ne Trump? Oba omanyi ensonga lwaki mu magye musunsulibwamu eggye? Omukyala ne bw'ali buusa omwami olubbobbo omwana asobole okufaanana Mr. Tamuzadde. Ebikolwa by'oyo omwana biriyawukana nnyo ku bya Ssemaka. N'enneeyisa y'oyo omwana eriyawukana nnyo ku bya Ssemaka. Kubanga kyangu nnyo okufaanana n'ekizibu nnyo okweyisanga. Wano Omuganda we yagambira nti okufaanana si Luganda. Mwe bwe muyita bafuutu soja mubasunsulira ku ki? Ku bukoofiira? Ku byovulo bye beenaanise? Ekyo nga ky'ekintu ekyangu ennyo okwefuula ow'omu nnyumba. Naye enneeyisa yeesinga okusalawo ow'omu nnyumba. N'ebikolwa bye bisinga okusalawo ow'omu nnyumba. Y'ensonga lwaki Ssemaka omwana gw'anaalonda okumuddira mu bigere oba muyite omusika si oyo amufaanana, wabula y'oyo eyeeyisanga ye. Kubanga enfaanana nyangu ya kufoojingibwa, naye ate enneeyisa eviira ddala ku butonde. Gw'ate olaba tuli mu mulembe abaddugavu mwe basobola okweyerusa bafaanana abazungu, naye ate weewuunye mu bonna abeeyerusizza bafaanana abazungu. Kizibu nnyo omuntu okwerusa entegeera era ebeere y'abazungu. Omuntu ayerusa feesi, naye ate gwe omutima n'entegeera ye ne bimulema okwerusa. Kitegeeza ki? Okufaanana ng'omuntu kyangu nnyo, naye okweyisa ng'omuntu kizibu nnyo. Mu kyo ki kye ŋŋamba? Mulekeraawo okulowooza nti abambadde obukoofiira be bafuutu soja. Mulekeraawo okulowooza nti abambadde zi ovulo be bafuutu soja. Fuutu soja omutuufu mupimire ku nneeyisa. Fuutu soja omutuufu mupimire ku bikolwa bye. Kubanga ovulo n'owa NRM asobola okuggyamu eya red, ne yeenaanika eya Nuupu n'akuba omubala nti people power, our power. Gw'ate olaba Jose Chameleone yasobola okugula akakoofiira n'agenda ku masigidi ekibuli n'agamba nti okuva na leero nsiramuse era yenze Jafari Gaddafi. Ebikolwa bye byali reflecting obusiraamu. Enneeyisa ye yali reflecting obusiraamu. Si buli ayambadde sappule nti abeera mu Katuliki, era tebakukubanga oluyingo omuntu ali mu sappula ajambadde n'ogamba Abakatuliki beeyisa bubi. Ankubye eki? Ankubye oluyi. Kubanga n'abattanga Abasiraamu bayambalanga obukoofiira, baasookanga kubatoolera salaamu. So mpulira ebigambo ebiyitiŋŋana mu mikutu egikeera ku makya okutuvuma, mu mikutu egiwongerera kutuvuma, ne giddayo eka ne gyebakamu, naye ng'era n'enkya gikeera mu Stensen we batuvumira olwayo gye giripootinga. Olutalo lw'abafuutu soja n'abakulembeze ba Nuupu luliwa? Oba bafuutu soja be baliwa? Kyekibafuula bafuutu soja nga mu bikolwa byabwe temulimu bwafuutu soja? Mbuulira, mu mateeka g'amagye muliwo amagye okuvuma eggye ku mpewo? Mulimu ow'eggye lya Uganda okukyala ku midiya y'e Rwanda avuma eggye lya Uganda? Abo bammwe abaana bali mu kweyerula oba bali mu kwekulumulula nga badda mu bika byabwe ebituufu, era enneeyisa y'ebika byabwe etandise okubasika nga badda ewaabwe. Baani ababadde nga batuvuma ebbanga lyonna? Olwaleero bano bye boogera bifaanana baani oba bifaanana kubeera baawa? Kitegeeza abaana babadde mu kika kikyamu, abaana bali mu kudda waabwe. Era ggwe Munnayuganda toggwamu amaanyi otandika oga olaba nabo batandise obbeevumira. Bano si baamuffe, bano si beeno. Abaana balinganga bapulezidenti ba Russia Gorbachev gwe bazaalira mu ggwanga erya Russia,
n'akulira mu ggwanga erya Russia, n'asomera mu ggwanga erya Russia, kuba ekigendererwa kyabwe kyali kya mu America kufuga Russia. Kitegeeza nti omuntu ebbanga lyaludde awantu si kye kimufuula owaawo. Yensonga lwaki omwana gwe baazadde eggulu asobola okubeera ow'omu kika, kyokka ate awangaddemu oba akiwangaaliddemu emyaka 6 n'abeera nga si wa mu kika. Kitegeeza ki? Okulwa ewantu tekikufuula waawo. Bano bamaze ebbanga nga bambadde obukoofiira muffe, bamaze ebbanga nga bambadde ovulo muffe, naye ng'omulimu gwabwe omukulu si gweri gye babadde bayita, nga ke kaseera kano okulaga ensi nti olaba abaabwe babeeviiriddemu, olaba n'ababe batandise okumuvuma. Bano si bamuffe. Ebikolwa by'omwana bye biraga ekika kye, so si enfaanana y'omwana. Abamu mu bo bafuula bannaabwe saddaaka abalala okusobola okudda okubukala. Nkiddamu, abamu mu bo bafuula bannaabwe saddaaka abalala okusobola okudda okubukala oluvannyuma lw'okweyambula ekiyitiridde. Yensonga lwaki statements zaabwe mu weeks 2 eziyise zibadde endala, nga mu kaseera kano statements zaabwe zikyuse zibadde endala. Baani abo abanywezezza ekigambo kyabwe okuva ku ntandikwa? Omuntu awankawanka nga leero oyogera kiri, olulala oyogera kiri. Mu njogera ennyangu tusobola okuyita omuwaddi mu kkanzu. Bikolwa bingi by'obadde ng'olaba, anti mulaba bafuutu sojja. Neeyisa nnyingi embi z'obadde ng'olaba, anti mulaba ebikolwa by'abafuutu sojja. Kyokka nga ate atukulembera buli tuba tugenda okutambula, oba buli lwaba agenda okuwuliziganyako eri eggwanga oba naffe, kyasinga okutukuutira mpisa, oba ekisooka ku mimwa gye mpisa. Enkya n'osanga ng'omu yeekutte obutambi ali ku baana ab'obuwala abajjiddeyo ebiso, ne zireeta ono omuyeekereya kuba Uganda Airline ekigosozo, n'atandika okulaga nti abambala uniform bino bye bikolwa byabwe. Naye gwe sooka weebuuze, ani oyo ataswalira jje? Era bw'oba toswalidde jje obeera wa mujje? Ani oyo atafa ku bunene bwa kifaananyi kye yeetisse n'atakoma ku ekyo? Ye yennyini kakola bikolobero, alina okukweka ebikolobero, ate n'abyekwatira nga ku butambi ate n'abuta. Kuba twalisoose ne twebuuza, ani yabikwata era ani yabita? Twaligambye omuwala omu gwe yasanga yabimukwata. Naye ate tulaba abawala ab'enjawulo, kitegeeza ennume eyalabikira mu buli katambi ye yakwatanga obutambi era n'abuta. Eyo si ensonga, ekigendererwa kye kyali ki? Kusiiga ovulo kifaananyi kibi, kusiiga kakoofiira kifaananyi kibi, kubanga okwambala ovulo ku mulembe ndowooza guno kyekiditamininga okubeera owa National Unity Platform. Okwambala kakoofiira ndowooza kyekiditamininga okubeera owa National Unity Platform. Nedda, mu kwalula abaana n'afaanana Ssemaka, agenda ne bamuteekayo akalira, bamusengejja oba wa mu kika, yeddeni eyalinga ey'Ekiganda. Afaanana Ssemaka tebaamuleka nga yesseguku, nti oyo mulekeeyo ekiwaatule tomuleeta, baleete ow'ekamooca y'atafaanana Ssemaka. Oyinza okwesanga nga ow'ekamooca atafaanana Ssemaka, kyokka ate nga y'ow'omunju. Ng'ow'ekiwaatula afaanana Ssemaka, wallahi nga baatega lubbobbo. Waliwo ekintu kye bayita silent majority, mukinoonyerezeeko mumanye miiningi yaakyo ye ki. Mujja kumanya true definition yaakyo ye ki. Nabagambako mu ntalo ze mwalimu ne Nnyeko Deriki,
mu ntalo ze mwalimu ez'emabega eyo simanya lopu totwala ababaka mu paalami ne bagamba abantu abo bakubira amasimu ne basooka ne babookyayo maama then oluvannyuma ne batandika okubawa ebyokwogera. Si bonna nti bamummwe wadde abasinga boopaleetinga nga mmwe, kubanga batuuka ekiseera olw'okuba mubeesize ennyo nga balaze n'okulumirirwa ekibiina ennyo ne bababuulya bye mulowooza nti bye biyamba ekibiina, naye ng'ate bikuba kibiina kubanga ekigendererwa kyabwe kya kukuba kibiina. Silent majority kitegeeza ki? Mbalekedde omuwaaka mukinoonyerezeeko nnyo. Abamu mujja oda wakyamu ne mulowooza nti zivudde mu bammwe, kubanga mu bano abazzi bakyemeza batera okwonoona abaana ba waka. Nze maama embaze yambadde saamatiddemu, abamu babizaayo bagenda okugamba nnyaabwe bambiruukoye. Abamu mu kujja okwonoona ekibiina bajjiramu n'okwonoona abaana b'ekibiina. Kyokka ate kya nnaku nnyo nti abantu be mulimu batemu tebaagalangako kibiina ki National Unity Platform kuba kye kibavuganya. Okukutta kyangu nnyo senga banaalaba nga kye kinawaayiriza ekibiina nti waliwo abatemu. Mwebalirire. Obulamu bwammwe si bwa mugaso nnyo kusinga buyinza bw'abali. Nkiddamu, obulamu bwammwe si bwa mugaso nnyo kusinga buyinza bw'abali. Bali benjogerako bayiye ssente nnyingi mu kusuula National Unity Platform, bassa abaana b'abantu bangi mu kusuula National Unity Platform. Bakibalama abaali radical baabuzibwawo. Baani baabuzibwawo ng'ekigendererwa kusuula National Unity Platform. Buli we baalabanga oluwaji oba omuntu ali radical omumalirivu nga bamubuzaawo, omulala nga bamutta. Ate gwe obulamu bwo miskiini, lwaki ofuuka ssaddaaka y'abali okwongera okwenyweza mu buyinza? Lwaki ofuuka ssaddaaka y'abali okwongera okwenyweza mu buyinza? Abalala ne baga tuli ba silent majority, muli change sente za binusu empapula tuli eno ne bwe tulisigala babiri nga tuli ku mazima. Mazima ali twerulira obuwanguzi. Akaseera kabaddewo emabega kaawo nga Nuupu tayinaayo mwogezi n'ogu, nga nasigalawo obwogu, nga bonna bali against buli programu ya Nuupu baagisuula. Abategeevu abamu ne badda, abaatya okufiira gye bafiiridde abamu ne badda, naye yagwa teyasigalawo nga buli eyali agiwaana afuusa against yo, kubanga baali bamanyi guggwa nti era kiwedde egenda kusaanawo. Ekintu eky'amazima tekyetaaga kulwanirirwa, kyo kisobola okwerwanirira. Ekintu eky'amazima tokozesa maanyi nnyo kukibeezaawo. Gwe sigala ng'oli w'amazima ng'era oli mutuufu gye kiri. Y'ensonga lwaki abaana batandise okwekulumulula beesomba. Badda mu bika byabwe mpolampola, badda mu bika byabwe mpolampola. Nga tukuumye Nuupu eyo, nga twagadde Nuupu eyo, muzadde waawa ate azaala. Oluvannyuma n'agamba omwana oyo yannuma nnyo kati yeetaaga kutta, oli mugwi wa ddalu. Muzadde waawa azaala nga kyazadde agenda kukitta. Batulwisa, wayina deadline gye watuwa? Oba bba abaatuuka n'okubujja mu nsiko beewako ku deadline nti ku lunaku bweru tugenda kuwamba gavumenti. Bino byanfuna. Tewaliyo muntu amanyirwa agenda kugaggawala. Kati n'obuyinza bubeeranga okukola okubunoonya. Buli lunaku keera, ne lw'otafunye keera, ne lweziganye keera, kubanga olunaku lwo olutuufu tolumanyi, kyokka nga okufuna kuva mu kukola.
So obuyinza bwe munoonya buva mu kukola. Gwe kiyenje atamanyina kuwandiika linnya lyo nga wamanya ddi ku ddi obuyinza lwe bulina okujja era twakusuubiza nti bujja ddi. Kakati tuteese abagundi baffe babate abasibe baffe era tugenda kwekalakasa nga tugenda ku kitebe kya Nuupu bateese abasibe baffe babate. Bwe muba mukakasa nti amaanyi gammwe g'amaanyi ng'era gasobola okugenda ku kitebe kya Nuupu ne gateesa abasibe, temugonoona, mugatwale lumu ewali abasibe. Mugatwale lumu ewali abasibe. Nabagamba eyeefuula ayagala ennyo omwana okusinga muzadde we abeera ayagala kumulya. Abasibe si baakuteeseza okubata. Abasibe bayina kuteebwa. Gwate be tuteesezzaako tutabituukiriza enkya ne babazzaayo, oba ekizibu ekyo ekibatadde bwe kitaaveewo enkya tekibazzeeyo. Anajjanjaba kolera alongoosa waka kubanga obukyafu gwe mulandira okutuula kolera atta abaana. Era bw'otalongoosa waka n'otwala omu mu ddwaliro oba tonnavaayo nga n'abalaba bakusanzizzaayo nti ne bano balwadde, zezo ennyumba z'owulira ezifuuka amatongo. Yobu bimeka bye yafiirwa, obugagga, ensolo ze, ettaka lye, sikiini ye, eddembe lye, yali yeegaanyeeko ku Mukama. Essaawa eno jjo otunyumiza. Tuyise mu bingi bannange, tuyise mu bingi bannange, tukooye temwali baawano, temwali baawano. Omulala najja n'akugamba n'olaba omuntu nga yeeweesaayo obutabo eri baamulekwa. Mazima butabo tetulina kye tuyinza kuwa abaana abo kusinga mukwano gw'abazadde baabwe. Si wali kye tuyinza kuwa mwana wa Rita Nabukenya kusinga mukwano gwa maama we. Tetulina kye tuyinza kuwa maama wa Dani Kyeyune kusinga mukwano gwa mwana we. Tewali kye tuyinza kubawa tuwulire ntubasasudde olw'okuviibwako bakadde baabwe. Ekirabo kye tuyinza okubawa ekirisinga kwe kubawa obwenkanya nga tuggyewo system eyabatta. N'ekirala oluusi be mukolagana nabo ab'obuyinza be ŋŋamba be baba batta abaana abo, gye mukukutira eyo mu bubinjabinja bwammwe, be baba batta abaana abo. Nga bwe walaba famire ya Seggirinya bweyagala ennyo tebaweeredde baana, kyokka nga muganda wa Seggirinya Kasagga omanye ekyatta Seggirinya. Y'ensonga lwaki naffe watuuka okutugoba gye bajjanjabira Seggirinya. Omanye emirundi gye bankolera Sigino ntodda wano ne batuuka n'okufuna omu ku mukyala w'omu nga tugenzeeyo ne babateeka mu kasenge eno mu waiting area. Tuba tuli eno we twava eri oli abadde takimanyi nti mmanyi Oluganda naye muwulidde akuba essimu kyokka beereeta wano bakugamba nga yakugamba. Ntegeera mirundi mingi gye mwangoba ku Seggirinya, mirundi mingi gye mwanteerawo embeera sirina kusemberera wali Seggirinya. Ng'ekikwewuunyisa Kasagga yennyini yatuuka okumbuuza, banaye oli omukyala oli gwe mwajja naye luli yali amanyi Oluganda. Kumbe alinga ŋŋamba owaaye tewawulira nti twaggoba wano rubbish. Ze nali ŋŋenda wa Seggirinya so omwana wa nnyina ne kitaawe. Seggirinya omu ku bakulembeze bange mu Nuupu gwe nayinako obuvunaanyizibwa nga omu ku nga shadow ambassador actually Nairobi High Commission.
abo bano bamanyi ekimba ekyatta omwana waabwe ayinza okuba nga ali mu nzikiza ndowooza yali badde maama naye ebikolwa masasi ga bujingo nga tankanye kakati be bamu enkya be bavaayo tebafudde kuba mulekwa ffe twamujja mu ddwaliro tumuzze e Uganda Sseggirinya ne bamwetoolooza abalabe bokka kuva kwasooka paka kwasembayo aleeta amazzi mulabe omuki mulabe enkya ne batubanja nga bamaze okudobonkanya obulamu bwe bamusse abaana ba Sseggirinya tebaguze bitabo ffe tetuyina kye tuyinza kuwa baana ba Sseggirinya kusinga kitaabwe kye yabawanga tetuyina kye tuyinza kubawa kusinga mukwano gwe omukwano gwa taata waabwe mmwe mwagubba omu n'atuuka n'okumukuba ebifaananyi ng'alaga obwereere bwe enkya bwabufulumya ne zireeta yagula kamera ekuba obufaananyi naye abantu bano bannange bannoosensi bano okuba otya omuntu ebifaananyi okuba Sseggirinya tagambangako omuntu yenna nti munkuba ebifaananyi eyabimukuba mukozi wa state eyabitambuza mukozi wa state era eyavaayo n'avumirira ekikola ky'omukuba ebifaananyi kubanga babaddenga n'enkola nga bo bennyini bateesa okukola ebyekijegga enkya ne babiteeka ku Nuupu mpuuga oyo yali agambyeko Sauda Madada amukiike emmotoka nkusabira Sauda yali agambyeko Sauda Madada amukiike emmotoka lwaki abaana bankiise Sauda temulina nze kye muŋŋamba mulaba abaana bo Kyagulanyi olaba abaana bwe bato naye nga yamugambye wate muntu kyategeera ayinza okukiika konvoyi ya loopo muntu kyalina amagezi ku levo ya Sauda ayinza okukiika konvoyi ya loopo era nga yali amubanja ki ekigimukiisa yennyini ye yamutuma g'obadde okimanyi bampuuga bakola system nga bw'omuyita mwami mpuuga kimunyiiza g'okimanyi nti bakola system ng'okuyita ow'ekitiibwa Katikkiro nti ow'ekitiibwa nga kimunyiiza nga Mayiga ayagala bamuvuma because bo system yaabwe baali bagisettinga nga Nuupu erina kufaanana y'abahuuligani ebavuma era nze gye nkomye yonna lwa nsonga mbadde nkugambirangako mu ssuuti yo mbadde nkugambirangako mu kitiibwa kyo nga Mpuuga mu mawulire ayagala omuyita ow'ekitiibwa ate nga wateekawo bakuvuma kubanga sisitimu yaabwe yali yagala tufaananya bakadoma nga nze yeekolera owa Nuupu sirina kuyita wa kitiibwa Katikkiro nti ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'anyumirwa nnyo okumuwemula n'okumutyoboola yensonga lwaki yakajjala gye buvuddeko naweebuula amaka g'embuga kandekera wunja nakuyomba tozisinkane nga ndeese nkene ndikuwasa munaaba ndabira ndaga mu kyalo nyenzeeyo nkwate enkumbi ndina muwuulu